Enamayingo olukiiko lwa disitulikiti lusazeewo okuyimiriza bakansala 10 abeebalamye entuula ezaagenderedde okuyisa embalirira n'okutereeza ebyobulamu. Babayimiriza entuula 2 nga babalabyeko mu maduuka Namayingo nga bali ku byabwe ate nga kansa etudde n'ekigendererwa okulemesa. Omolo Musa, omukubiriza w'olukiiko lwa Namayingo disitulikiti, agamba embalirira eyayisiddwa ey'obuwumbi 32 egenderedde kuyamba bantu be bakiikirira. Any councillor that I did not receive any information, any communication from him, he or she has deliberately refused to come and attend council for their personal differences, I'm suspending them out of all the council proceedings. Ebyenjigiriza byasiddwako obuwumbi 14, ebyobulamu obuwumbi 7, amazzi amayonjo obukadde 406. Ronald Sanya, ssentebe wa disitulikiti, embalirira eno agamba etuukidde mu kiseera ng'amalwaliro 4 gaakusuumusibwa. The first task has been to approve elevation of 4 health center 2s to the status of health center 3s. These health centers have include Lugala, Mulombi, Hama and Bukimbi. Realistically speaking, these communities have been going through a very hard time accessing better health services. Ouma Alex Bwire David ne Mwesije Ronald, abamu ku bakansala abagobeddwa bagamba ebyali mu mbalirira eggwako ebimu tebituukiridde, y'ensonga lwaki beebalamye ey'omulundi guno. We have requested for an audit report about the Iceland program, but no one has ever released it. So it is a very big pain to an extent that we as leaders who have also failed to know what is taking place at the district. Ku bilioni 32 njire nabona ebintu by'abantu abaliko obulemu biri kwika wansi, esente tebali kwongesamu, aye abantu bali kweyongera okufuna obulemu. Awo yona yaba challenge nga tisobola ku approving eyo budget ng'esonga da abantu abaliko obulemu bakaliidigema bulungi mu Namayingo district. Yosi iterima atuhaibisha budget y'omwaka kwa were olwekyo simbere musimu ende budget iba bishishe lwa lero atuhamala hongera nendengira otula munseme okyakulumboka yembe henyi yosi iterima ate kiri mu mbera mbi aya handula leba tuleeta budget mu kubisha budget kya makira kandi Byasande Charles, Salt TV, Omunyo.